Ndakwogera ebintu nga sina kibaita conflict of interest. Alien wanaba mutufu ngenda gamati alien muki? Mutufu. Omukazi wanaba mufere ngenda gamati mufere. Now Aisha 2018 nafunye bwino. Yes sir. Mpuliriza mu 2018. Alien yatandika mwaka kyoko yimba. Tell you updated mwana Alien yatandika. Mu 2018 Alien yayawuka n'omukazi oyo. Okusinzira ku sources zenkola ki? Dolina. Sagala kwogera byesikola ki? Ene kusipo abakazi mbawe ekitiibwa abakazi ba Uganda naye mukazi nobokola ekikyamu nina okwogerako amazima. Nze ngenda kufa ngenda mu ggulu. Nagambye no program bobo onyiga tugenda byafuzi bagenda kunyiga. Bobo onyiga kola ki? Asironga asinkugambye ki? Mu 2018 Alien yayawuka n'omukyalo oyo. Geto youth yeyeya. Ajja kikuba. Mu 2020. Ko video ya yaleta. Mu 2020. Mwali mu COVID. 2020 around 2020. Omukazi asala oluwendo oludde wani? Olwa Alien Sting. Nenga bamukazi oli batandika na Alien mu ghetto mu mbeera ki? Embi. Mu mbeera embi. Namuddukako. Alien agenda afuna erinnya. Omuwala amutiisa tiisa. Banga twali tukubanya Alien ebiseera ebifa Habitex. Bayina olutalo na Alien fenanga. It was a gang up battle. Oyo omukazi omu yatunoonya tukuba Alien. Ono omukazi ekyo kuba Alien kibadde mu plan. Muje munwani. Ali zirabagambye njogera mazima. Ayagala gatwale atayagala galeke. Sina bwe nkolera. Bampita bajjo. Saagala Alien. Naye kugambye omukazi yakonoonya abamawulire. Nga yagala kuba Alien bwe bagenda mu kuba musuzo omugati. Nakwata omukazi namutwalako ki? Ewaka. Ku Fangoni. Naye nga Alien yawasa mukyala wo Omunyarwanda. So omukazi bwe yatuuka ku Fangoni njogera Luzungu Luganda. Atandi njogera omukazi bwe yatuuka ku Fangoni atandika okusojja omukazi Omunyarwanda gwe yasangayo. Naye Alien yamuleta kumukakanya butamukuba kubanga oli amanyi ebikolobero bya Alien Skin byonna bibakoze eki ate mulinamu abaana kumpi bameka amugamba beera wano n'abaana bo tokyankalanya. Omukazi atuuke waka ayagala kwefuula boss. Abasajja tuyina ennaku tuyina ebizibu lwakuba n'abakazi batuna mu kamera beegonza. Abakazi beegonza ne bagala sympathy nga Shamimu Malende. Shamimu Malende alina ekintu kyakoze yakutta omugo nga yambadde kakondo nengamba ne kati politics tobalaga bya opposition bagenda bikuba amanja bbira tubamanyi kufera bwogamba nti ndi mulwadde wakyo yambala kakondo n'okwata omugo kubanga banonya singa ti mukyala wa Alien anonya singa senga Shamimu Malende kubanga Shamimu Malende yabalaka nerwaza omwaka munamanja kudda mu campaign ng'akoze momentum kyava kulwa ntalina kye yali akoze. Omukazi munenga agende wa Alien omukazi ng'afuuka ekizibu omukazi ng'atandika okucyocha mukazi waki n'Alien ensobi gye munenya yakola by'okwata omukazi oyo muteeka mu nnyumba emu yakola kya busiru yandibadde amupangisiza yensobi Alien gye yakola ki naye ng'omukazi era omusajja mwenna bw'okwananga omukazi nga mugenze mu loogi muggyeko essimu omusajja yenna mpulira ku leediyo yakyabazinga towanga omukazi ekyama kyo omusajja yenna toweesiganga ekitonde kye bayita omukazi omusajja yenna tobeeranga na laavu. Mukazi ya muntu asobola okuba naga myaka 2 kadde kajja kuba kafuuse kati ya manikero si 5 ebusoga nja kutuukisa mission yanga abakazi ba mission center yosobachi bebakusa n'okubega akole ekintu le ajja nakusadyusinga kakati kukubyamu ekifaananyi nti yali mukazi Adamu ne Eva yali Eva ya betrayinga Adamu kakati kuba tumanyi Bible kiki obo yagala olaba Eva yagala nali mu Adamu olwo gwesinga otwe mukazi omusajja ina emiremo ino kubanga tolina laavu nga bajjo so kati omukyala byali kabena omukyala bino byali bisetting bali kunkuba bali mukuba kati yalowooza nti akyasobola ayagala public sympathy nga Malende bwe nkugambye ompulira bulungi ekugamba kakati omusajja ze yeeka kituufu Alien okumukuba Alien yakola kibi okuba omukazi era omusajja kino nkigamba tokwatanga oluyina olukutunuza omukazi ne omukazi bamukuba we bati psychologically omukazi mu attention omukazi muviire tokwata simu za mukazi toyomba namukuba ati kimuluma okusinga nomukuba emiggo. That's the worst mistake Alien yakola okola ki omukazi bwe yandi Alien wejjemu ebintu by'okulwana tebakuba kitonde kikazi tokwatanga oluyina oluteeka ku mukazi ate bwebanga oyagala omukazi akola respect yakutye tomukuba tomunyega kola bibyo and the best revenge gyolina okukola omukazi you to be successful sente zomalira ku mukazi ze same kati banga nayambadde sate talingolo nabadde nakivula ebusinga sina mukazi yangololo nabakifuusa ensonga omukazi gwe twalina yanoba osega kyenga mukazi wa Alien yalina hidden agenda omukazi asobola kuzalamu abaana nga abala birala wakakwenda bwe kyali mwana muto ba Napoleon bonna bagwa bakazi nsibambi bagamba ko radio kuba omuntu yenna alina omukazi wegerereza kitonde kibaita omukazi can make a woman can make you a woman can kill you a woman can destroy you era ne wali waita mukazi yandibadde akutulira n'ofa ndoza abakazi bonna balinga bakulieta they can do anything to you. That's why it's so mukulembeze bwe negomba atayina love. That's why he has managed to rule the country. Mukulembeze ali mu Africa atayina love. Tayina love yayina omukulembeze yenna ngoyagala kwa president bwensi eyo toba na love
baje bajja nalopa yengo owuliriza oli bwajanga owuliriza omukulembeze yenna nabagamba nti bozalanga ekyana nga kibeera mu mami daddy kikanyuge era bozalanga ekyana nga kyagala nnyo maama wakya 100% toyinawo mulamwa omusajja yenna mpuliriza kubanga olina omwana wo nga mami's boy si daddy's boy toyina mulamwa omwana omutuufu alina okuba nga ayagala nyina 50% nekitawe 50%. Bino bimami's boy bye bitubonyabonya kati toyina kubeera mwana ayagala nnyo maama we oyo kasuka mutene mutima gwe si mwana ebyo debe kabi ebigenda okukola bitubonyebonya kati n'omukazi yalowooza nti wanajja n'aswaza aliyeni kijja kumukola bakwata aliyeni yakola kibi omukola ki neti yandi mukubye kuba aliyeni tizimbeera kuba aliyeni nandirese omukazi n'agenda bibye n'agenda mawulire baswazaako kabaito omukazi yanswazaako mawulire ojjukira Seeguya owabukedde yakuba story nti sirabira balongo nange kye namuddamu okimanyi saakuba mukazi namugaa Seeguya bukedde ekola sente mekado buwumbi 10 munyambe mupera abadde ekyokulya n'ekigala bwe n'agenda mu kooti n'engamba wekitibwa omulamuzi tuzze mpa omusolo gwe mpanya bagulabira abantu omulamuzi n'aseka ne bagenda wa minisita Seeguya nga bali bafugidde akayiga mu ngatto bwe natuuka wa minisita ne mugamba minisita oli ekirungi nnyo oli mukozi wa gavumenti omusala gofa tusobola kuyamba bwana obubiri olaba bo babalema okuyamba ze bayambi eki bwabuyo kuseka kakati era ngamba omukazi nti nkuwa sente mekati ampa yesa to olunaku kati minisita n'amugamba nese negozigula mu lipstick kale musajja wabako emitwalo 3 batalabira baana kakati afuna sente nyingi ampa emitwalo 10 namugamba kitawo yazikuwaako kubanga ensobi abasajja gye mukola kuwa bakazi sente bakitabuzi batabawanga that's very bad tokolanga ensobi okuwa omuntu kyataatawo kyatamukolera taata Gashumba abadde ku gundi ngagamba yakuza shira Gashumba buli kimu yakiwa shira Gashumba ngalima nokwena washira buli kimu kyayagala kigeza bwoba kwa shira mwemero kakitawo yajimuwa bwoba kwa shira mwesi mu kitawo yajimugulira bwoba kwa shira emuwete nakubanga taata yakulabi muwa kakati gwe wamwe musajja tulubale yabaluma toyina wadde simu ate simu ogirowooza mu bajjonze kyekolo kimanyi ate bikazi bijja kutubba nange nkirimba singa manjagala ife ngenda kugulira ediko tulinde 2017 yebije ompula buli kyekugamba omukazi bwajjanga mubbi naye fuuka mubbi omukazi bwatakola bya bufere ye mukazi aliriyo wali abakazi nga batuufu nga tebalina hidden agenda namwe abasajja muleetera abakazi abokubakola ebikolobero the way you want to be treated yengeri gyolina treating omukazi zo omusajja gwempozere muntu atreating omukazi obulungi naye omukazi olwokuba omusota gwabebakako okuvira ddala mu bayibuli n'akema omusajja n'amukola ekikyamu ku nnyengera omukazi ow'empisa ennungi tebamukola omukazi nga wampisa nungi omusajja n'omubonyabonya omusajja ng'oddako ekikolimo kuba between myandi yuggwe amaziga g'abakazi kikolimo tokkirizanga omukazi okukaaba kati fe abafere tukola tutya bwe mmanya nti mbadde nawe n'afeya nkuwa ky'oyagala n'ogenda peaceful n'oludeka bw'obanga onzikusaddemu abaana nkugamba osobola nsobola kwokya kasooli miliyoni yiyo genda tadda mukola ki naye wakati tobana musango naye ekintu ekiri kwebaka ku mukazi n'omuyuzi nga buyusing for your sexual satisfaction that is a curse bw'oba otunuulira omukazi owakabi namanya tulina kuba alina akakadde kamu tobana singa emitwalo 5 n'okwana waliwo budget ezikwana kwana omukazi bamala okwesanyisa omwoyo emitwalo 3 oba 2 aujja kuba n'emikisa ewani ewakatwa kibi nnyo kati conclusive kwa alieni sikini omukazi eyesiba kwa alieni era Uganda police ezensonga muzitulole mga abantu abakutemugeza ne mukwata alieni ebyekisibu pozi bajja mukwata gwasa tokusimuwolereza nze sidiringa na muntu akuba abantu baba yakuba omukazi yakola bobi loko wesigira afulini statement already kanalebeta ekika kyonna nga kivuddeyo newunya taata w'omwana wa alieni taata sezaala we is it Cesar najja natula mukame nalaga kati omuzadde obuvunanyizibwa obwera otya nga tumanyi mwana wo gyali oba muzadde akati ozadde omwana tumanyi nabye mukwatako negyafumbira oba muzadde kakati taata yatunudde mu kamera nembaze naga zamukapaka kangalaba abagagga wadde ali talina sente zigenda bbawa naye munamusaba abaana bagenda okubonaabona nayinaka omwana wange bamukubye family emati mwasobola kubuuza muwala wamuga omuzadde obuvunanyizibwa akola ati 24/7 yakubira ku mwana we muli mutya omuzadde alina okumanya omwana we bwasuze omuzadde alina okumanya omwana we kyalidde naye kati nalabye story ya taata omwana wa alieni bwate yatubulako tuba tetuwuliziganya bakomyewo mu misango kati conclusive ekyo kyandibaddewo bandigeze mu family court ne bagabanya obuvunanyizibwa alieni nakkiriza okupangisiza omukazi oyo namukoyo ne ka business omukazi nali anatandika n'ensi omukazi oba yajja abalabugaga mu alieni tebuliyo tajja bufuna tebuliyo wabula kyensaba alieni akole akwateyo ka business akamu entu yamuzaalamu abaki alieni asigale ng'aweerera abaana ki yesonyiwe akati era naye abasajja bemanga mukwana omusajja basubi yali musajja nkyovalanga mwagala yagamba mukene mulire eyo bumukene gwagala okujja mu kamera tali mukazi mulungi ayinza kujja mu kamera kati kuba kwetaasa lubaala abantu linnye nga bajjajja babanja kati jjajja waba abanja naye nasanga jjajja munne jjajja neyejjayo enkera n'oswala sikulimba abakazi ababi baagala kujja mu kamera bana nga bavubuka obanguza kyobasi akwana babiza ndi mubi ate nkwana babi bokimanyiza nagana okwana abakazi ababi teri mukazi mulungi abaswala omukazi omulungi ekimugana okujja mu kamera abana abasajja bangi abatayagala gwe bajje wekka kati
kati abati okujja kusobola kumulaba nti bajja yamwe bakako ne kati ono mukene gwa kulabanga future nti bwotobera wo genda kufa kati ali yali bamulaba mu Range Rover kati bamulabanga business tabuliyo tata wo mwana sina bayo sente eyo tata wo mwana kyemuba mukola mutule na ali ndi mujamusanga mukujja ku police ali ni akuza abana we muwala wa mwoyo capital wa bukadde 5 ba 10 wa ali ni yabere nekisa omukazi amulekange natandika obulamu bwe omukyala ashali kati bamutulu kunya silent bamutukakati yamusibawo kakati waso kuba lunaku noberawo Bugamba panchi gibanga tefa. Bagamba robot, mchana ali no robot. Bakuba kumacha, ne bakudamo regulo, ne bakudamo gatenda nakuluma tofa. Panchi gwaida, no go kusatu gwaida. Yochana bulungi bagamba, ne bakuba omwaka gumunga woli. Kitegeza bato inabe wamwe. Kitegeza bo wakona. Kiriza ngo musajja kukuba omundu ogusuko ogumu. Kati bobanga kitegeza wakoma. Oliko kuba ogusoka. Kitegeza kati ali yamukuba kubanga wesi bakwa ali yali tata okamuka kubele omuzaga kiriza bokuba omwana. Kubanga kati wesi bote bakuba. Conclusively. Ali ni sikini tata family muve mu bitu byali yeni. Muleke alien ne mukazi we batunke batuulenze njagala yo omuntu omukula solo batuza naga solo batuza mediator omukazi bamwe capital n'abaana alien ye committing abawereze alien awone kakati ata abakazi bana befula nti batumanyi bamanyira mufunzo oyikiriza okuti amawagati wa asigala kuta mu bitu bya alien sebo nze international property oti osobola okujja kubanga kati okumanya omukazi otamanyi kubala kati bakwata alien bamusiberuzira nage nokwelera abaana bo abakazi baunga bakuba fine genda wijanja bowone utule na alien mugambe sebo go kisajja gwenja kana business chimenge bigye yani mugamba afumbire chimenge bachifumbira tando mukazi yetago busoko kakati oli yise chimenge alego muise tata wa abana kati yatule ne chimenge atule ne chimenge kanyave ku alien kubanga linya alien oliulira jukuta ebite bitegerekeka kakati zo musajja mwana ngondeta alien kakati omukazi kubasinga bazunga nyatwe mukazi yakwana alien zenawe yakwana yamuseducinga yamutega omukazi asobola kutega akamaso ate abatega obumaso eggwako likwate mu dakika 2 okimanyi nti abakazi b'obumaso baba bajja amajiga li kungulu simanyi okimanyi badde omukazi gayagala okuzaalamu omukazi amanyi notayiminga essaawa okimanyi nti eggwako likwata nnyo essaawa mukaaga n'ekitundu ez'emisana n'essaawa mukaaga dakika 45 ez'ekiro obadde esaayiso obadde omumanyi kakati abakazi okimanyi nti bagenda ne babala sayiko naga kati kino kyajeni kankitege ate mukazi amanyi nti bwakuzaalamu zawaliwo katiza kakolisitole opapaki sala akumpapya va ku bintu byamaka tompapya ng'osomeza waliwo omukazi eyantega olubuto nga ina byabala ne muganze sina kye nakunsi jatwale manaje machide batwala unatundao sina kye ndina nga yagala kola kafuyo to mukazi ajja n'abala nti dabadono kamwe akana mubbe ngiti abakazi babbi yajja n'agamba kastamu funa mwakana kamubwekati abasijja muyigo kweka ebintu byamwe abasijja buli okwana omukazi n'akutega olubuto mulage nti oli mu mbeera mbi omukazi anagumira embeera embi yabo mutuufu ono njagala tugende empola ono mugenda okunjagalira ennyo oba okunyiigira ennyo political party bajo jawagira bagiyita mazima political party yogera amazima gokka tefa yo bonyize bwaba muhozi ngakoze ekibi party mazima party yabaje mogerako bwaba Museveni ngakoze ekibi mazima political party ekolaje bwaba Kyagulanyi bwaba Lukwago bwaba Besigye ne wayo kolera bana Uganda ate kikwewunyisa bana Uganda bali bamayiti genda kukyuka campaign nga zisuuse nga bamayiti bajo agenda kuyifula nonya manyi manyi balina ebibozi byabatasoma kakati ate kino nkibagambira kuli bya kyabazinga nti bajjonze ndo sigala mu struggle bwomu abandi oli kujiba struggle abakubuza nga who is the struggle bajjo ne bana Uganda batayina kibabala bana Uganda kamazu kusema obungo omuntu yenna nga awogana nnyo mbo ali mu struggle nakusaba mu parliament otabira mu struggle omuntu yenna akoganira ebusoga bunjagala meya oyo tabira mu struggle abanoonya mulimu bigana mazima ge mutu ogamba ki nti omuntu asobola kusaba bakansero babwe mu ayingire parliament atavuganyizeyo Museveni amuwa omusala milioni 3 nti twafuna ekizibu nti politics yafuuka business mu Uganda kirizagana politics yakola ki political party nyingi ezimeruse tuyina NUP tuyina PFF tuyina ecology ya Sereko tuyina DF ya Mpuuga tuyina Jema tuyina DP tuyina Pizanti tuyina People Power Front ebina byobufuzi byonna nabagamba ate nabiri mu Buganda that's why zedi musoga nabaganda kola statement abaganda ne banyiga nti abasoga basinga abaganda okutegeera akavuyo kono kubanga kano yali strategy ya President Museveni kudisorganizinga muntu yandi mujeko opposition kati jo mwana byo mutogwa New Vision esasi de Kyagulanyi ajeko mu Bajo University mpita president wa NUP ajeko mu Bajo University namulabya ayombesa New Vision mu New Vision lwache kuba sibagiru papa tedu kyatona kutunda issue si New Vision hebirani ki yabaire likumyo yagabe Kyagulanyi ina 19% Museveni ina 73 New Vision katika kugula obongo kino kyanza yo kusoma ku university aleze madi padenga no musala kwa nyambe nseno
New vision olupapula lwa government. Omulimu gwalo. Sagala bigogana nga professor asomesa. Kuteekateeka banna Uganda kubalaga election results. Bajida emotional intelligence. Nti omusajja agenda kubba akalwa bakuwangudde oba akubbye. Percentage yagikuwadde jogenda okola ki? Bamwe percentage based on reality. Tewali reality. Kakati nakino kankigambe nagambe ngenda kunyiza abantu leero. Bagenda kubba Kyagulanyi akomeeza n'omu 15% bamwe n'ababaka 2.25. Bino nze ngambe nga temubikkiriza. Kubanga muna Uganda alaba New Vision ogamba nti Bobi Wine bamwali 19% nabefuda abakoze research teyabadde yatekola ki naye Museveni ali mukulaga I have the media nali muntu ayagala kalulu mu Uganda nga President Museveni bwagenda mu kalulu alaga international community is elected president zino political party nyingi zize kumuyamba kuti recognize him as a duly elected president ndi ensi yonna etali abanacheme bakonda kitinda kye bayita elections ne bakakyayita political party systems Museveni kyatakoze tewali bina byamufuzi tewali kulonda abadikitata mu bazungu ate kimanye nti tali revolution yajja nga temulina bamayambako financially opposition ya Uganda erowooza okwogeranya ku social media okwogeranya ku mativi kwekuwamba Museveni sigabire betogera byali bimuwamba sira yatubaninga dda tali dictator asobola kuwa mikutu gino noyogera nga yogenda okwogera bigenda muwamba tali dictator asobola kuwa certificate ya kibiina kya byabufuzi nti BDF nga manyi kigenda mujja mu ntebe tali revolution njagala mpa mu nsi yonna kibiina kya byabufuzi kikyali kijjeko government andi wano wabongo nagalwa n'abasolo bakola ki tebategeerawo banisomesa ggwanga abategeevu nyagambe njagala omutegeevu omu abasirusiru musigale eyo mu nsi yonna tali kibiina kya byabufuzi kisobola kujjako government kubanga Museveni yakiwa certificate yakiwa security ngaki nga gali mu democracy ate nga bayina sente opposition erina okuteeka sente mu bantu si bigambo opposition ya Uganda ekozesa bigambo na bufere opposition yandibadde yasakadde obumbi bwayo nga 10 yandibadde yabiyisaayisa debbali nejja nebuteeka ku ground kati opposition strategy ya opposition ogimanyi nti bwojja weefumya Museveni ennyo abantu bajja kwekyaba beekalakasi kitasoboka omuntu agenza ku street ayina emmere ey'okulya golabyo revolution etaliimu sente bafuna sente akati ekyokubiri Museveni n'amanya nti kambogeeko balye kafule political party as a business nsere kokola ekibiina bwofuna mubaka moja funa obukadde 5 buli myezi jema basalirwa alina omubaka omwalina ababaka maka jema basalirwa alina afuna milioni 5 ni president ate ni MP zinaatano za kibiina kya byabufuzi electoral commission bawa sente parliament emuwa sente ne government ekola ki akati bano bonna bampuuga bali mu business kati nze wano wembanjogera njogerera omunaku ono wawansi ayagala revolution entuufu ali mu byaddala amayiti Museveni bwavaako nfuna obuyambi Museveni tagenda kuvaako nga mukyalina ebibiina by'obufuzi ebingi gala mazimanza zekaakakola ki Museveni tagenda kuvaako nga mukyaparticipatinga mu kulonda kwe okulonda kwandibadde kuyamba Museveni bwe yayingira mu kulonda yalina plan B that's why Museveni bwe yawangula nsiba nkigamba Kiyonga bwe yawangula Kasese yamugamba togeza n'okwata Bayibuli bonogamba nti Zai Kiyonga am the MP of Kasese ojja kuba legitimize nzobote yali mu kibiina kya Museveni Kiyonga imbaka yake yawangula kalulu bakuba Museveni akalulu nakataso nywanga samu kutesa nawo tujjawo bwe yawangula yamugamba togeza n'okwata Bayibuli bokwata Bayibuli boti obugambye batuwangudde kati tugenda genda musika kigenda kyo genda musika kigenda kufu wa Museveni bwe yayingira mu kalulu teyaleta ababaka bangi yaleta ababaka basatu babiri kufunirako manduso mwabandi yingidde mu kalulu kano mwandi badde munoonya manduso nebaagala bifo kati benyini bebekuba kadakita assassination tiketi ya Nupu America abantu 10 balijjako de Museveni nga bakyewana bakyalina olugendo lw'okusooka okukola nampuuga balina olugendo lw'okukola nabwanika balina olugendo lw'okukola nalukwago balina olugendo lw'okusooka okwewanana bali balowooza Museveni ali mu kuleeta muhoozi yamutegesesegeseda Museveni ali mu kuleeta court martial ali mu kuleeta parliament elonde ababaka bano bakyali mu mpuuga bakyali kushami mu malende kati opposition teyina lugendo so nga opposition yandikoze strategy this time eyandikoze etya dama deposition yandibadde jani strategy wait negamba kati enough is enough so tegere ensonga kizima bana Uganda okimanyi tulina ensonga eziruma bana Uganda nyingi nnyo mu bulamu tumanya nti tulina ensonga y'obwavu n'ekibayita economic inequality bwe tuba n'ensonga eyo economic inequality kitegeeza ki mu Uganda okubanga mu byanfuna tuteekana akana mu byankuba bagamba 42% of Ugandans banaku bali below the poverty level ye muntu atasobola kufuna 13 lunaku epoiti logiteka mu mutwe nti is the opposition bwe manya nti bana abanaku 42% tebasobola kufuna dola emu ba dola 2 ne manya nti ensonga ngenda gizimbulukusa bwe ngenda njogera ku bwavu ne economic ki tulina ensonga y'okulya enguzi bojano kule ndio gamba abantu tuli mu kifo kya 12 out of 180 Transparency International yateka mu kifo kya 12 na babiri watu baita corruption perception index kwa pimira abali benguzi naye nojja nosomesa abantu nti tukola losi ya buumbi lusanvu kaga 8.9 buli mwaka mu kulya enguzi ze milioni dola 2.8 buli mwaka zitukola ki zetufirwa mu kulya enguzi ate nga kireta enguzi kirida kibaita nepotism
ono musajja president Museveni alonda family ye tegambwako tegoberera protocol ino kujogamba abantu ku radio mwalaga muna Uganda sente zafiirwa nti tufirwa dola milioni 286 lwanguzi zigenda mu nguzi ekiro bwe bakiyita transparency baga batuli bakifata 10 nojja nokigamba abantu bategeera kubanga tetulina accountability tumismanaging of country resources tetulina accountability tumismanaging of resources z'eggwanga tulina nepotism kugamba nengeri enkola y'okugaba emirimu nfu tulina kibaita human right violations tutyobola eddembe ly'obuntu tulina bibaita biwiki care system tetulina byabulamu bwekubyamu akafaananyi dokita omu akola ku bantu emitwalo 2.5 one doctor abantu emitwalo 2.5 otegera bulungi ekyo kinene bakiyita inadequate funding nga tetulina funding ate nga ebyenguzi yetuleetera wano okubonaabona mu byobulamu singa tulwanyisa nepotism netekao transparent accountability singa Uganda efuna sente singa Uganda esavinga milioni 286 buli mwaka singa tufuna sente mmeka ebyensoma education system yaffe yennyini nfu tetulina masomero kakati bw'otuuka ku TV nga kuno sekola gye muna Uganda bizibu ki byayina ng'obadde okimanyi bannayuganda abatono nnyo abatalina mazzi 81% tebasobola ku access na mazzi tebasobola access water n'abaaga access ng'okimanyi bagasasulira nebizibu bya position balina okukutakolinga tebalina 81% genda okola research tebalina mazzi they lack access water ene busuka njagala ombulira abantu kyabalina amazzi amatuufu gwe njagala ombulire agriculture yakona tebalina butale abantu batema emiti omuzungu akita deforestation otegera bulungi tulina okukola ki nti ate agriculture ebadde ebezaawo economy bw'otula ku radio ebintu byolina okukola kyokwogera abavubuka tebalina mirimu abavubuka emyaka 15 paka ku myaka 3 tebalina mirimu 64% bannayuganda tebalina mirimu tulina kibaita refugee crisis abanoonyi b'obuddamu okuva e Congo ne Sudan kakati teri opposition yabimanyi bali kimu kujja ku radio Museveni agenda tumutwala 226 kati kankubire bwampuliza ku radio Museveni omuyeekera omu adedera nti mutwala 226 tamati bannayuganda mwawunga namwe bino byemba kama tiraiza bibagamba mukimanyi tebyadala mwawunga Museveni akulinda omutwala 226 opposition yafuka kibaita crying baby tokwata ku konso nsomesa kibaita crying baby okimanyi crying baby okimanyi akati bwotegeka akalunga akabavubuka subira bino ebintu wammanga Museveni agenda kuwamba abavubuka abo dado mpulira ndikuwe security agenda kukuba emiggo bagenda kubba akalulu kubanga muba mu battle tosubira Museveni mojja mukalwazinga emikono ekisooka tumuyita dictator musubira kola ki kakati yaposition nekolaga strategy gyeyina nti eyina kibaita press conference ye buli ekijitokako ng'ekaba nange batukutte batuwambye kati akalulu kabavubuka mwandibadde mwaseesinga nti tulina omusajja bamuyita Afande Damulira Damulira ye musajja ow'amagye yakulya crime intelligence Afande Damulira bannuku bamuvuma nnyo Afande Damulira yete kibaita ghetto structures okuyidda mu ghetto structures zirimu ebivubuka ebyavaako bamawube abaana baki bano abaana babaterawo sakozi babasondera ki sente abavubuka bateesobola muki omuntu yena kali kuwamba kubanga point ya Kyagulanyi bali baana bageta abavubuka abamuyamba kubanga ye fan base ye kati Museveni yabala amanyagama manyi ga Museveni gali mukola ki mukumunyoma kumulabanga fala ndali Kyagulanyi nyina kyobera ku radio Museveni fala ajala muita fala na asirika fala nakola ki fala nakwata sente naziteka mu sako zabaki kubanga kiniza gana fena twagira Kyagulanyi twagala kuva mu mbeera mbi ne Kyagulanyi kya mu revolution kuva mu mbeera ki nze bagyo njagala gaggawala kyekimpagizani Kyagulanyi kati bino ebyana bya ghetto Damulira kasa yabiyingiramu ne batandika biwe entandikwa kati nakyo bibigo ba people power mu ghetto twavudde okuwangula Kyagulanyi Kampala ekyandibawaniza nti Damulira nakino kankiddemu osanga ng'Omuganda nga bamuyita Jeno n'osanga Omusoga nga Jeno n'osanga Omulugwala nga Jeno n'osanga Omuteeso nga Jeno aba Jeno mutuufu bwe bakuyitanga Katumba Wamala ng'ogwe Katumba Wamala oyo wa Jeno aba yabusomera ddala tomuzanyirangako bano badda mu kuvuma Damulira naye ng'owamba abaana ebintu by'ekito bitakola ki so bandi badde bamusindikamu bambega ne bamubuuza sitwaki entuzizze tutya kubanga kirizagaana opposition esobola okwesonda ssedde baako kyekolera abanako naye nga tulina ababaka bameka mubaka nkaaga buli mwaka tumwagalako akakadde kaki nafe tugenda kukola ghetto structure tulumbe ghetto omuntu alina strategy bw'akola naye kati omwana tasobola mulemesa agenda funa kyakulaba guli mu bigambo okuva ku makya press conference zino zemukola tezirina makulu nagambye naze kusomesa Ssemwogerere omugenzi Ssemwogerere BP yakuba press conference okumala emyaka 2 yafundikira afudde ne map ya Uganda afuddeko manyi bino ebigambo ebigumu mbayamba kubatereza mujja kuba press conference TikTok mu ogani mumanyire bajje naye nga temulina gye mulaga kati sitoke egenda kukikubamu kibaita stunted growth
yakona yegenda kuzingama ndi maleta esubi elita esubi bali kolerera Museveni okuvaako you need the people omukulembeze omutuufu okutowarana opposition yegala kugisinza bakwata katoka mukusinza Kyagulanyi kali bakola ekyobusiru Kyagulanyi yaganda okujja okusinza bannayuganda tayagala bamusinza businzi ekyo kyabusiru bana abantu bawasibe babosi bamwe bo bamanyi njagenda mpande Kyagulanyi ne Kyagulanyi naye amusajja atwadde wali azimbe alowooza nti asinga bana abantu kati abantu bamulazeeko toyina kujaga nti banzibya akalulu semanyi bange babitumba ne mukisanja babikola era kankule ne 2026 ebigenda okubaawo era bajja kwata Kyagulanyi awandiike nti bankutte ne munnayuganda yagala kuva mu mbeera mbi kati balina okudayinzira bagamba batweke ku boodi beeraliikirira balowooza tuli bambega Museveni bambega be yateeka ku Kyagulanyi naye tobamanyi nabamanya bangi otegera buli kyekugamba nti opposition nga tekyusiza strategy ng'ekyali bino ebyokubuzaabuza abantu Museveni agenda giwako 19% ni vision kyabadde etegeeza bwe batunaone mu kamera baagala kwogera abantu bagala kuwulira kubawaana tebaagala kugamba kinyusi nze ate kugamba amazima nti owunya akamwa opposition ewunya akamwa erina okudda yeesenye erina okumanya nti omusajja gwe tuvuganya muyaaye kati akulaza olwedde akoze n'ekifaananyi mu kaluka 2 mukagolo population abantu bakkiriza dda nti opposition bagiwangudde kale ekizibu ky'opposition yawano okimanyi kasaye kubalaale nefuna abantu n'enduulu eba emaze okuwamba naye nagamba enduulu teziwamba ekiwamba think tankers nagamba tukitwawula kyajja nekiwamba kuyavireko sina teri akimanyi abantu abawamba tebogera nnyo mu mawulire abantu abawamba tebogera plani zaabwe zebazaako abantu abawamba babeera serious kati birimu ssente naye nga political parties ajjamu ssente kizibu okuwamba Museveni gwe njagala ngamba ekigambo kye bayita people power ekyali kisobola okutwala Museveni bakyali kivandulo Museveni omujja kola kivandulo Museveni yakola ebibiina by'obufuzi mu 1996 nga tefuna buli gavumenti egizeebako Museveni yakola kati amanyi kye bayita political party system tomusobola mu political party omuntu yenna n'aleeta omugendo omuntu yenna n'aleeta movement ejja okujjako Museveni juga people power gitwatandika yalinga egambo w'enyalimu owa DP owa FDC fenna era tali musajja yatya people power nga bayita Museveni naye kati alikawo weevu mpa ya activity emu opposition gyekoza kugira emyaka 5 just kujja kulimbalimba bajja ne balimbalimba mu ku banaku na banaku ne bagoberera basajja ne bigenda olunaku ne lucha ne bakubalaale enkya ne kola kugenda mu kalulungo ina strategy genda mu kalulungo Museveni ngabu yayiga Museveni bogeza n'okwata mu kalulu kange Museveni yagenda mu kalulu yali wako ne yina strategy kati mugamba protest vote na basosa protest vote bajibanyi ne banyini protest vote kati abavuka abakuleme ku protesting atolo protesting kali agenda okubanga mundu njega mu Uganda na kosobo omanyi bati ngenda muggulu kati abasiru bawulira obusungu naye njogera n'abaki akalulu kabavuka kakuleme protest vote yekuleme kalulu kabavuka akangu ako kusimba mu mugongo ono protesting ake box kigundu kabala byabakama ogenda ka protesting otya omude bandi badde basomesa protest vote bali mu kuwalana ate mugaso opposition kuwalana kulaga golo kwa gototola ko manyi gwe bali mozi gototola ko manyi bali mu kulwana kibaita supremacy naye singa abantu bonna bayiga kibaita protest vote muno obude buli muntu wa nupu yenna bali mukayanira bifo gaga nze ntwala kino ndoza bagana kweroga basula masaba naye kikira kibaita protest vote banyini kyo tubakimanyi akati protest vote yabadwa mu kaluka abavubuka njagala okulo bongo muvubuka ampuliriza ekyokubiri abantu bategeera nti politics abavubuka bano bategeera nti bannabyabufuzi babafuna mu ssente kati kankoladeko nakino kyogere ku radio abantu ebitundu 4 ku 10 babuuse nti politics is a business ate ebitundu 10 babuuse nti opposition ekola ssente bagenda babuuka mpulaka nakabona yakaloka bila biri mugumu nga Museveni asobola kwangula akaluwona naye bwe tebagamba nti Museveni n'agenda n'ababba obwongo n'akola kiba kita Buganda for Museveni kitegeeza nti Museveni akubalaali Museveni akuteekateeka nti nanoonya nga buli mu Buganda agenda kubba akola agenda kufunanga abantu kulaali bano be nafunanga be bali abawagizi kuga Museveni ababba mulaba Museveni muhooza ajja mulaba tuli mu kwevuma tuganya okukola tuganya manyi nnaku naye ekirete ekyo ate opposition bagaganya okusinga abanaku bana bakulembeze bamwe nakino kankigambe abantu bawansi bali serious okusinga abakulembera nakino yagalo kigambo omwana wo nti omunaku yali muswage yadda baswage ku mitima gyaki naye bano batoza nti batola mu nsiso bali comfortable nnyo omuntu anajjako Museveni akola bino gwe mwana gwe aba teyesembereza Museveni tabera mu process ye yonna abayinga zekola revolution kwekalakasa aba talina structure yina kwabo ogenda mu structure Museveni tamukola ki Museveni alina resources alina buli kimu omuntu anajjako Museveni yajja na kivandulo na people power yakola ki kati baba bili abiri mu momentum yeri wakati gotanga kati abantu bangi babusine mu ghetto batandise okugoba abana b'NUP naye NUP erimu kuwatesobola kuyita abantu basobola giyamba kubanga NUP erimu kino nti yesu waffe bo bajja kulaba nti goli wabwe toli wabwe bo bajja kakati ogundi ne bagiza mu babloga kakati wulira kati okumanya nti Uganda bakulumirwa bannange bannayuganda yabaloga afuwa emmindi kati bloga akutegeerera atya ngirakuwa n'amagezi kino kikola kino kikole you should get kati FZ yali bali n'akakiiko kalamba kaba think tank ekola akakiiko akagenda okwogerezeganya ebibiina okugyegattako ekola akakiiko akokomyawo abalwanyi abanyiiga gwe hindi tutakola nga musobola kubijjukira nzinga tisito emifazi tugenda batubanga tulagasigira naye kati bali mu kwematira bamaiti ojja n'oboogerako gw'ofunamu kati ate Museveni si yakola
Museveni yalimba Paulo Muwango eno joko ne Rwakasisi bamuwala nakwaka Museveni bakalabanga kana akayanja tebakagala ne kaba kwananga ngakabazanyira ku mutwe gwate munafuna mukulembeza ina magezi gatwala Museveni mutu alina kuba mugezi tolina kubanga oli wa media excitement tolina kubanga oli wa press conference Museveni mutu alina kubanga oli wa chama kati omuntu agenda okuwamba Museveni temumumanyi tayogera na mawulire sini nebyo kubera mawulire kati Museveni mwambira mawulire ndibanange yatukubye emigo Museveni era omusubire talina kukuba migo Museveni talina kuwamba abantu bo neba sibye n'abaana temuna je n'omu temuna kwa na strategy kwekalakasa kwekalakasa bedi muteba bate ati muri bo birala kati mutufu tukole tutya kale tuli babi tuli banyape ne bugamba tuli andibala bagaka kikolera enyali manyi kati bina Uganda ekibisibya mu Museveni emyaka ana busiru bika kati kikolera enyali ekyo ki strategy nese deje tagambe bya mabino akati nchogera njagala position ebere serious bangi kubegwe ngomukolalo yanjogeza mutima kigobonda bagole oli kwenda yetereze njagala position yetereze kwa musajja neri mukatemba basubula ko kandi ozotegere ba munayi Uganda laba budget bine bisajja bya jakola business zena chendikuza basubula ko bokwata mugati gwa nsereko ngakwata mugwampuga bokwata mugwampuga ngokwata mugwalu kwangu neba na Uganda babusegwe akati kakwamira cyo njogera kwe bya chabazinga bili abiri mukago gokuna bajja kwa bakuba position ebikongoliro ali za mazima kenjogera katika gendo problem myezi meka tuli mugwa mukaga tuli jangwa musanga kati balonda mu January mugokusa tubajagenda kwa celebrated hero in Uganda kakati njakuda ku program eno njakuba the celebrated hero in Uganda nza kwanywelede ku mazima marazo akamandika unyaka mwa kati Museveni akwangula kati Central League morova mufani besi abavubuka yahidawo tulina abantu bagalisa otuba bakubye oba BDR form bone wadi wademba kuteka wa embera kwa kati kana akaluka kabade protest vote yabade inatandikira wana mfati bako bati okumanya bana ka protest vote na bajaji na gawana protest vote yabade inatandikira na bavubuka ne mutandika oza bali serious bagala entebe bo amanyi bina Uganda bizoro tujja tukole press conference bituulirize so chitegeza kakati nsasira omuntu omunaku mpuliza gwe ndabada nsasira omuntu omunaku aina mu position ya Uganda subi kubanga isoka basupidi aberaga bo batukanye bali bafuga ine omunaku nafuna dagala bali kupera omunaku masikini omunaku mwana kumanya bana nasigade waka nebo bali kuperero bafuga ne Museveni musanyufu Museveni singali ku president wale bya shopping zake biro bya gas bwe male myaka itanga twali activity na kamka kuledo kateka Museveni ku bunkenke olokwa mafuna ndigaza muze muri imbalimba zifuna Museveni byako ambalako waliwo munako ebisoga mukatambula sawa zino mwana wagenda kutoka kati abantu baba mandezi kati abantu bagenda kwetera information abantu tali kibina kya fuzi kira ku Museveni abantu balina okweyamba tulina kwata ngaba mulekwa tata afude mama afude futulumbe tubogole ekijja bakita headless revolution ezira ku mukulu kana abantu nakoda tu position bali mu tikinga base mu tikinga mu kisoma yawali ambuli ati teyo teri tikinga bali ndaba busobozi mayiba chimpana abasoga ogande ne busoga mulonda busobozi temulonda kibina kya byabufuzi ense ntufu egenda okula akula nango muri mukulembeze gando kwataka zindalo bane mulondo omuntu agenda bajja mu mbere si kibina kubanga kibina kibamule kibaga self budget ala bakusibajita self interest bakita batya nti nsobola genda na nze bajja manjagala kandi ne bajiba kwandi mukwano gwa kyabulanyi neno leka dabada agenda okukolera oluguudo Chovaji ne opposition yeso emyaka etanta ina kyekoze chogamba mbabu wa send banga tugatoga kujja ku government so kati ko resources entono zetu ina tukiusobula mu bw'abantu tubalagaka buli singa mutu wa government nene tugenda bakulira bine bakoze iki mpayo mbaka parliament ina kyayambi mu bantu nga tebasona ndada na tikinga bagenda funa enduru bagenda okumufuna kina kisanjo kiraba abantu bacha inayo chance bagatoyo mu kisago bana Uganda no bayaye muna Uganda mulabe ngo mukazi go kubabulisa bana Uganda bagenda bo mu kisiro position egenda kuwangula bagenda jwa kine kisanyira ate bagenda jwa na 227 Olimpita nabbi. Baba abana watu bafa bagenda kujja bayolere. Bakwa bagenda bagama mu mpaka bakakuwe. Natolina kyogenda kukozesa. Ujjo kola abantu na Uganda mubi. Tofana sinaganda kwesiba n'abantu babiri abali mu struggle abadala nze ne buwemba. Nze ne buwemba no kubawa dekifo kya mani nyanza. Omanyi lwaki tetulina kitubala. Nze sola kujja kazira mu njagala kwesimba ku mu pino loza mu dimu struggle mbanja kana mu pi. Omuntu ali mu struggle muntu akola ngatalina kya suula nga yabala tebe nene. Kati mu Uganda tuli mu struggle. Nebuwemba yaberaje kwesimba uya nabifamu naga kasoke nkunge ye wasfrongo mutufu nebano munjagala chiamani bako ata dynamic twina kufuma nyo mu 7 wanenyo kyagulanye batu wakalo neza ate tunulire nako rumo munaku ndida madama zika gaba naku gakaba era manya kinjogera amasima kano waliwo omuntu gwensumululo kumujja mu buwambe otegera bulu nino gwensumula nagama ne budget yabira kiki kakati bana Uganda munyambe ko ndambe ko position yamwe kuninge bakolede ebitufu kubanga tutagama tufuganya musefu siko twetereze munda Kisoko tubalaka kulile ko musana tukolera abana kutembaza nyina ku mutwe kakati kigenda kuleta obuzibu nakiragidda kati opposition ne kulonda ebifu no kuwa kadi tubaina busobozi bwa muntu bagenda bawangulira bulungi kati ina akaluka segona tuina Masias walukagani magola kati kadi ojuwani bobabwe bali mpaka tambala wako kadi ojuwani segona yero ya wanu
Segona aluddeko nnyo. Ompulira agenda ku kisanja kyakumeka kyakuna naye ate bweyingi sikeero bwotekawo Segona walukagga onywa nti bwawa walukagga abantu bakola bantu oli mu komedi otegedde buli kyengolaba obuzibu nupu bwina naye ate walukagga yalina bulaawo kakati bwokwata naye kakati era walukagga jafunika talina waali kubanga Magola jakufunikira yatute kaadi tajja kugifuna walukagga tajja kugifuna bonna babonebune ati mwano Magola naje naye osobola ojjuwa Magola omusajja kudiira atabadde na musitwago y'Abannayuganda Magola olabulabyeko mu bintu byenkyukakyuka byonna confusion number 1 emiti yana mwina Judith Nabakoba minisita aziza abantu ku ttaka olwokuba wala na Joyce Baagala musimanyi munyapya akolagana n'enfuuka omumekade wekali akanaka ebyemizannyo Nabakoba Bekali nupeere luzinde ekifo nkulaga politics wa Uganda nti wampalana ogenda kujja Baagala wekali akanyenyenkuleko agenda kuwa akanyenyenkuleke simanyi kanabosa simanyi kanyenyenkule kati waka nyenye kule kuno twakapangisa mizannyo ndoza tunaga mujifunda ya comedy okwataka nyenye kule okawe mukatuna Nabakoba kambi era nokwe ruzinge ofundikanga ekisanjo funya abaka 25 kwa kamba ne selection ya abaka ligenda pale makubanga kati Museveni omulaba kyakola Museveni atayagala abalaga okusinga abamwagala kati Museveni yandi kutekali naji wabagala singa bagala badde mwenye ali namuga bitu kibaita kubanga Museveni yakwata akena nakwata Amongi nakwata Tayeba na Museveni ayagala opposition bokka omanyi kiba kiraga kiba kiraga ekyo kimanyi mu public eye tino mukulembeza akulana batamwaga kubanga mu conflict management oba mu leadership style oyina okukwala ne ba enemy bo neka bali bano struggle bagachele kuba futu sodi babategira ayo bagala yalya soyi bagala munyampi bana nawe bagala ati ni struggle siya kukola buyiza kwembereza mu ifuna kufuna leader of opposition bagagawale neze njuga ku struggle ya mu Uganda ngo mwana we tasoma kiri kya musale mukasa kyafuna sende kiduka nokuduka ne struggle kigivamu cyangwa Netherlands wacha dukawa kakati ebintu byobufuzi ina kuba mugezi ebintu byobufuzi ina there is no permanent enemy another message siya basibisi bafutu sodi y'abantu bagezi omuntu ayagala okwamba Museveni okola na buli omu kifuna Museveni taguba ni wabakuni nagamba okwamba Museveni soko sube Museveni bwaba tusube Museveni tosula kumuwamba Museveni ye muntu gojja n'okwata mu liiso ga president akuleka n'otambula kati Museveni babye sente Museveni tayagala Amongi ku mutima Museveni tayagala Anita Amongi omuntu baguna bwagala Tayeba naye Museveni aleka wa Amongi lwa politics omukulembeze bwokola ki Segona bwajja ne Nabaagala oba wangudde empuuga kubanga basala okutegata ku mpuuga eyo wini ne wini era wini ogenda kufundikira ogisudde olw'empalana n'obutategeera byabufuzi mwetaaga bakulembeza balina gye bagatwala bili ebitu bya nako abantu bafudde abana bali makomera muri baddamu kibi era tusibe sente wana nyizo okuba ndi mubi nyizo okuba ndi munyampe nyizo okuba ndi zonto godawa sayini onega Museveni na mwangula bila mukanda okusinzira kalwa kabavuka mbona bakubya kalu tebalina strategy bali mu ntalo ebibina byabufuzi ebingi okujja kati kankuyiriza na kino nagambye ndi professor bino ebibina babitadde okendeza percentage ya kyagulanyi self acclaim di professor oba self negambi bino ebira gwo munoto buka bano bona bansira ko bampuga mpuga agenda kubera ne security mukozi yagambye na kuyamba mpuga mukozi agenda kubira mpuga abaka 10 batu akujje babaka kyagulanyi bakakemba bona tebagenda kakati gwe gacha bali okuddayo no wegonza nokendeza amalala nokwata simu nokwira buli muntu gwe mwanyingira tibane tuyingira mu nsiko musajja tumutwala Museveni yayokolagana ne Kayira n'enkwanga bonna bali balwanira buyinza kati Museveni ati yawangulo talo mu nsiko yegatta ne bankwanga ne Bakayira ne baba n'omulabo ogwo obote Kyagulanyi nagamba nti oluwa bajjo wanyiga ki nokuba esimu ne bibagema bo bagala mbo kasinze ba bukatonda azinze bankubira nengamba abantu banjiza kati bo bakola bwa katonda bakola bwa kabaka takabwako ebyo ekisimuzo bingamba nze kadogenda kuvuma jinza tayina na malalo agona kuvuma ki mu nsunda abantu bagala bajiba mufundira zo ogenda kunkola ki ogenda kuvuma ki ku internet kwate simu kubira abalwanyi bonna bwatandika nabo struggle katika bidura kali eno kavulunguta nakakuba Kyagulanyi okwekotola kwate simu kakati buli muntu bano banyoma buli omuntu bakutwalanga ko omuntu omu byebufuza bakusudde kyobola Museveni takiriza basijjusa kubeera bweru Museveni wata kwagala ko kibadde kugamba ku mukazi wali nti mugwe capital mukazi agende kwate buli muntu mugeto kye kyatunyiza muzeewo gali amanya adatandika people power mugendo kutwala Museveni neze nina kuba bagenda kunteka mu museum bagenda bisajja kyayogeranga amazima gatuloza kizoto tukusome kubanga byenjuga bitabaawo temudanga mukumpuliriza nze manyi kati Museveni okimanyi saazi nokyabala abala ye Museveni akoma 26 akadde kati ali mukolera kati leo barakola na muhozi agenda kuba CDF bamuleta mu parliament agenda mu engeri gye bakuzaabo muhozi ku speed bamuteekateeka kuba president kati bamuganyina okuddamu okola ebyekisibu sale yabadde ggulu kusandi sale namubulira tomukulembeze takola ebyakisibu ki oyina kutambulanga bumukulembeze kati baleeta omusajja fe tuzinze tuyamba muhozi kujja tudde ku ground tuve mu bino ebintu byekisibu tulimu tuve mu kwewala nafuna tulina omulabe w'Omuseveni mpuuga omulabe w'Omuseveni Kyagulanyi omulabe w'Omuseveni Lukwago omulabe w'Omuseveni twegatte
kakali na kino nkidamu ndi ku TV bwe munalaba opposition nga balesa abaka ba president bana tolondanga Museveni nabaya wangudde ne onakwe munalaba opposition nga leso mubaka omu awufuna nangenda kulonda ojja kujirebe ne kasa opposition batisula kutula kwetereza eveo sente zibateka mu kulonda kuvuga ziwaba nako Madison services. Era kale je gamba bazimati fatunya rode opposition kufuna budget ya Museveni. Ekije awuseba nyiki. Lesa ka kuni mali mati bagenda kujja ko Museveni. Kwa bamanyi nti abana Uganda bako wa Museveni ina bali banga bagenda kujja kali. Zikira muntu ayogera mazima nti njagala kulya nkukola ki? Njamuwa. Lesa ka kusiri wajja kumugenda kujja ko Museveni yakole mabira bino ngo. Nali mabesiji. Mbobira ali mugala no mujanga ne mutamanyi we amekomanda. Okwasaba ne abantu babikobe emigo babisibe gusira lengo otambula. Akati njagala tugwemo obukusa fenga opposition. Tugwemo obulimba. Tubere empathetic tuteka ko mu ngato z'abana Uganda nti batwesize banako kati oli otya sente za parliament ngo munako akaba ngato wa mulima tugenda mu kyusize empera gwembula kibakoze balabo ina active opposition gyekoze kati omusajja najja lwaki njogera bigambo bino bino nga nimo busumu Museveni awangula atya central ne wakaba okavuye ko akangu kati etegeza atenga bandi besi wavubuka kyekugamba kati Museveni awangula debira fetiwa ntwasama tibande bya oyo munyampi ebi bigambo mugenda ko byejjusa mugenda kubona abona abantu mwe kanalabye egundi esemba buli lesa kikubo yegendereze nalabye omusajja Rwashande yizo kuwangula sekikubo abaira akolanga simanyi besimene sodo oba bali bawandu kati Rwashande lesa sekikubo yegendereze waruddayo abantu bakonye ntalo bagala service sekikubo mwagala nnyo mukwano gwange sekikubo ngabo kikola ki neke nalabye Rwashande bamuwadde empapula ku mpaka natiddemu Rwashande oyo musajja ayizo kubagaba opposition bakodo gwe kati omuntu agaba tubwepankirangako atambula n'omwigo omuntu agaba n'agamba nti dabada kwata y'ekikumi gendo kisobola mutalianyiza muwa opposition basebo nabo abasajja bakodo bamanyi akati ate n'ekyokubiri bannayuganda bakuye bazanyira ku mitwe tusonde zofuna mu parliament tosanga mulema n'omuwaako naye basebo n'abalidde sente za parliament emyaka abiri balina wadde akalwadde ke bazimbe ku kyalo kye balimera mubajjako Museveni kumbe bakola business ne Museveni fuka tubayamba opposition gobere president otuwe omusaala tubalimbe limbe bana basebo mutukujjako democracy kati Rwashande sekikubo yegendereze Rwashande tuwepangira ku muntu akola ki namubone chadondo tuwepangira ku muntu akola ki kakati walo sodo ne shati sega shati sibibi kati yo shati siyefula babu ekisanja kimu kati yakoze omululu nenge ekisanja kyali kya sodo ale kisodo sodo agaba naye kakati mujeko omululu gw'abasajja guno abana ba kimanyi family ya Museveni ine empisa mujeko omululu gw'obuyinza mukimanyi busanga sodo ngatakumanya omugambi yakikuwa bayine empisa mujeko omululu gw'ebintu byensi Museveni ekimufuula omulize empala na Museveni president ave mu ntebe y'abana Uganda bayina empisa abanaku basobola kusanga nakufugira amalusu so gasobola kufugira amalusu ngate buli kimaki kikola ki naye kati lwakati bafuze nnyo banna Uganda ne babakowa era nabagamba ziri mbasanga mbagamba nti mufuze nnyo abanaku muveeko mu ntebe abantu balonde omukulembeze waabwe bakola ki gwe baagala kati kikubira kino nga ndi ku TV bakulege Museveni naganze nvudde mu kalulu banna Uganda bayinza okwagala Museveni Kyagulanyi ne bwawangula n'asiba Museveni abantu banyigira Kyagulanyi Museveni yagala amanye point yaffe ti point yaffe tetukyalina service delivery abantu babonabona bayina ennaku abanaku bafa service delivery wagitereza mwira mwamwe nga Uganda mugagga Uganda bagala gaggawala ego bade bali bagala ki naye kati omusajja yalonda family eyo nayo eri mu ntebe batulumye obwavu akabya abantu 10 bebafuna sente z'abana Uganda Museveni naye abere empathetic yetekeko mu bigere by'abana Uganda Museveni singa mwana oyo afire ne nalufenya singa mwana oyo asika chapati kukubo njagala abantu bali empathetic bwe batyo abalumiri kati Museveni lwaki tujja mu ntebe ensogi gotanyiza tekayina idea lwako wasanga weak opposition Museveni n'abana opposition yadde tatsula wanoje opposition ngali kubya abana Uganda simu yayi ngadala yagala abana Uganda bave mu mbere bi Museveni tatsula kwa Museveni yagenda da eza kwanga mzimu gwe kutufuga nga tumanyi nende yagenda da Museveni yagenda da nenda ina finishing bana Uganda baina finishing ngofuna yo muntu ngali serious ngazi tali mu ntalo tawalana teyegulumiza tayina malala ngaye kizimu kyekuyingira state house Museveni bwatapanga mukamba ateja mulete obaka nabakasajja ka boda boda obaka nabakasawo kaganda obaka nabakagologosi ekana je kubya bana Uganda kati kubitu bya banako Museveni atugenda kega tako nze ndiro dokugata ku muntu ali serious kubanga nzo omukubako wa Museveni nze olunaku nkawa kado obusete kati wale jinja ono osambuloga ngo muntu mwomu tolo nakwebasa nakulabanga muzala oyidanga bali wakukubami abantu banaku Museveni ekigugo bya mu ntebe abantu banaku wala ate Museveni ayino omukisa nafuna weak opposition kati wangolo tebifo bya bavubuka abavubuka mu ina amaanyi kwegulumiza muyita babaje babayamba bakole strategy ndachikendala ngatuvira byeta chikendala mvamwe bibigambe bisembayo mukatu na mugurugwe munna Uganda tolonda omuyolerero londa busobozi bwaba wa discipline yagenda okuwa tuyagala muwe bwaba wa nupu yagenda okuwa tuyagala mukoleki
baba weni ale muyagendo kwacho ngenda mufuna bana Uganda bakole deal kwangu bino bidabya office bifere bibagagawala ko bugagga wazina gendo mugambe otuwachi gwe kibajjo baje tukuwaka tukufuna muki temuliondo mwalonda ababbi bomusimu ne mulonda abawunyo obumwa ne mulonda abamasiki ne mulonda abafere kuluna mwetegerere bana Uganda ebuna acha mukana obusiru bwamwe manyi buli kwala okujja bana Uganda emizimu gibalinya baba kunde basamirira ne babanga bali bimala kole twalonze twategede twalonze bwati balonda ababbi besimu yabadde mubi wesimu kakati mwejjemo obusiru njagala obwavu kiriza gana njagala obwavu buluma abantu bano bana otu bayina magezi kanolondo ke mundu bakulimba limba wao omuntu agenda kyusobola mubo nchidamu temuyondo omuyonderero londa dabada mulema munata mulawonyeranga manye naku yabalema londa dabada tanaga agenda okufa agenda kutera dagala mu dwate mulonda mu baje yadambi enako eruma mmwe ngagenda okufa kati enako eguluma londa omuntu agenda okumanya mugobe buli kasasu ne wana abakyagulanyi ne wana aba Museveni ne wana abaluka kutagamba okulonda wetegerere